totasobola kugenda mu dduuka n'ogula. Katonda atonda ebitonde yagikuwa. Ekyokubiri ekiddako bwe butuuze. Obutuuze era nabwo Katonda yakola ki? Kubanga yakkiriza nti ozaalibwe mu Uganda oleme kuzaalirwa Tanzania. Waliwo abantu abamu abalowooza nti basobola okubuzannyirako ne babumma bannannyini baabwo. Buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Uganda ng'alowooza nti obutuuze bw'Abanyarwanda agenda buzannyirako, kikafuuwe. Ffe okubeera abakulembeze tubeera baweereza b'abantu, ate eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Tuvuddeyo n'eddoboozi nga twagala okugamba abo abaagala okutwala ebintu by'Abanyarwanda mu lukujjukujju ng'amataka ne bye tukoze byonna nti tetugenda kutuula tusirike. Ensonga gye tuliko ya butuuze si ya kunoonya pasipooti, si ya kunoonya ndagamuntu. Ebyo biri sekondale. Omuntu bw'akuggyako obutuuze aba akuggyeko buli kimu kyonna, oba osigadde ng'oli momboze. Ensonga zino tuzinoonyerezaako kumala ebbanga ddene nga tulaba ebintu ebimu ebitukwatako direct nga tebitambula bulungi. Tutuuse ku mbeera ey'abaana baffe okwejja mu bulamu bw'ensi nga bakomitinga suicide olw'okuba bamumye passport. Kati nze nga ndi mukulembeze nga ntuula era nga nyimirira nti ndi mukulembeze. Omuntu ayagala okuzannya n'obwa Katonda oyo nze muwoninga. Obunansi Katonda yabuteekawo. Muve mu muzannyo, muve mu muzannyo. Ensonga zino ze twogerako tuzoogera nga tulina authority. Zino z'ensonga ezatwala Abanyarwanda mu nsiko nga 26 ne bavaayo ne baleeta gavumenti eno mu buyinza. Obote ng'agezaako okuzizannyisa. Bayinza okuba nga balinamu n'empulunguse za UPC nga zikyalimu. Tubagamba ebyo ebiseera byaggwawo. Maybe bali be mwazannyirako baali bato nnyo oba baali tebalina we bayimiridde, naye ffe tetugenda kukola ki? Ensonga gye twogera tetugenda kugiruma na lunaku n'olu. Omuntu bw'akuwa ekikajjo kiyite ekikajjo. Omuntu bw'akuwa ente gamba nti eno nte. Tetugenda kugamba nti batuwadde ente nga batuwadde ki? Omukulembeze alina okugaba accountability ku bantu bakulembera. Ku bimu ebituleetera abantu okututeekamu obwesige n'indangagaciro nyarwanda ni values izo dufite nk'Abanyarwanda. Ntabwo tugomba gushuka Abanyarwanda bene wacu tubabwira yuko ibintu byose ari byiza kubera yuko dushaka kuba mpemuke ndamuke. Mw'Abanyarwanda mwe muri abagabo, abantu bageze aha ngaha saa 12 bavuye mu bice bitandukanye, ariko ibi ngibi byo mwakoze ntabwo ari mwebwe ba mbere. Izo nizo ndangagaciro, ni nayo mpamvu duharanira ubunyarwanda. N'abakurambere bacu nizo values bari bafite kugira ngo natwe dusigare turi icyo turi muri iki gihe. Imvura irenda kugwa, ariko rero hari abo yanyagiye kumara imyaka 5. So nabyo ntabwo mugomba kugira ubwoba. Basebo ne banyabo, ensonga zino ze twabayitidde olwaleero ez'okusayininga mu kitabo ekinene eky'Abanyarwanda, lwakuba nti abantu betusuubira nti balina ozikolako bantu bamanyi bulungi nnyo Abanyarwanda, ate nga tubawagira ffe ng'abaki.
ntabwo twari twahemukira umuntu uwo ari we wese mu bayobozi bari muri iki gihugu, kandi ntabwo tuzamuhemukira keretse wenda nawe aduhemukiye. Nyakubahwa President Museveni turamwubaha cyane era tutumuwe kitibwa President Museveni nti ye muzadde ye mukulu asobola okuwa eddoboozi abanyarwanda bantu baagala nnyo abakulembeze era be bantu abeewaayo ne bagamba ekijja kijje, tetugenda kola kekebere enkuba kagube muliro kagube musana, tetugenda kuva mabega wa President Museveni. Naffe tugamba olwaleero ow'ekitiibwa President Museveni nti tubeererewo, beera n'abanyarwanda babawulira amazima, bawa ekintu ekibagwanidde. Twagala butuuze obuli mu mateeka, si butuuze obuli mu bipapula. Basebo ne banyabo olw'ebibuuzo n'okumpita ekyo kiraga waneesize. Nze amanya n'eddoboozi ayogera nze Basajja David agali mu document, naye agange gennyini nze ndi mwana Munyarwanda, bampita Nkurunziza David, omuzadde wange gye yampita. Nga sinagenda wala, nze nkola nga youth leader, either chairman waba youth Banyarwanda akulembedwa ne Simon Kayitana nerigo waffe Honorable Kasambidi. Nenkola nga mobilize wa Mpigi district mu Uganda ne Banyarwanda. Kati ku nsonga eyo gyombuuziza eya presidential, nze ngiwakanya oluusi ffe leero tugiwakanya in that teyina we yafevalinze Omunyarwanda ku nsonga ki tekuli kyakyuse, kyetwaganye kyetugaana kyebaleese okugamba tukole naturalization kuffe ng'omwana Omunyarwanda. Nze yazaalibwa wali ekyaluseesa nensomera awo primary, secondary nengisomera Fort Portal, university nengenda ku KIU. Mbadde nkola ngenda kuba obululu ssebo, emisolo nina ofiisi nsasula omusolo ssebo, endangamuntu ngiyina ssebo, naye bwe ntuuka ku international affairs ne kunira baŋŋamba gwe toli Munnayuganda. Kati nze twebuuza lwaki batugamba tukole naturalization, lwaki? Ekyolowooza kikyaliwo oluvannyuma lwa presidential directive eno? Weebale nnyo, kyenjagala okutangazaamu n'abo abatuwuliriza kikyaliwo nnyo, teri kyakyuse. Twetaaga tteeka. Ekizibu kyaffe si gwe si nze sooli, ekizibu kyaffe kiri mu tteeka akawaayiro namba 10 akaagibwamu mu constitution eyakolebwa mu 1995. Mwami David okusala ekirimi, Omuganda kyayita okusala ekirimi. Bano abataagala tteeka lino likyuke, olowooza bakweka ki? Ki ekiri emabega w'ekyo gwe mukulabako? Nze sitera nnyo okwataakinga omuntu, naye bagamba ekigambo kimu ku mugezi kimala. Ffe ssaawa zino tetuli mu politics, tuli ku ddembe ly'omuntu. Kati abo abagamba mbu etteeka terikyusibwa, mbu executive ekola munaayo, ekiri emabega w'ebyo sikimanyi, ge mazima. Naye mu ndowooza yange ng'omuntu baagala okutunda eggwanga Abanyarwanda. Mu ndowooza yange tebatwagaliza, kyekizibu ekikoze ki ekiriwo, kubanga ekizibu kyaffe tteeka. Etteeka lino singa liba likyuse nga buli omu bw'asaba, bino byonna tusuubire nti biweddewo. Singa omukulembeze atuyita etteeka n'alikyusa, okulayira bino byonna bijja kuba nga biweddewo. Ekizibu ky'Omunyarwanda mu Uganda ly'etteeka. Twagala etteeka balizzeemu nga bwe balijjamu. Orakoze, Imana ekulinde.